mama natwalayo ku musawo omusawo nangamba mujja wange yandoga bayagala nseseme toka wensesema omwana oba muddukane balanga ensesema nzirukana kiri mulungi nakamu madi wangamba omukazi muwekyawa naye tomanyi kyendiko omusawo yagambye nti omujja wakulogokole ki omujja wange yabikola yagala nsesema omwana oba muddukane sijja omuddukana sijja omusesema kamala okuwona naye mbukoleko nadi wanimba ate nakulimba ki ukana yatali mukubonyabonyanze naye nga bulijjo abakazi we bafuna embuto basesema banange kino kyayitawo gwe tokimanyi era nabadde ngenze batuwa eddagala likukakana. Mukyala wa Sobi agambye nze nzize mu kifo kya the commander now. Akomandinga kina Sobi yali yalokoka. Alina abantu mu mirimu gye bamutiramu. Tina emirongo. I'm the commander now. Era nina akabinja kange k'abantu ebi. Asikidde akomwa. Bisatu. Ebi. Bali mu kiramu. Nanti ugambe musika asise. Nze nzizeewo kati bakyali bange babadde aduumira kati nze nkola ki nze mbaduumira kati ate nze ndi mukambwe mu okusinga n'omugenzi kati waba ate Shamimu mukambwe mu okusinga n'omugenzi Uganda toyina bamutuusaako bulabo banga yagala omukuba n'akulaga ebbeere. Ensisimuka ennyuvu buli kumakya n'omukunja nakachwa n'amooti mukunja nakachwa n'amooti bankolera nnyo ku makya Beat Farm bano bagayi bali fane nnyo ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Okay tugenze mu ndobeso nenga tuwerabira bannaffe abakiwa General Hardware abagamba nti ebyokuzimbisa tubirina mu bungi. Kiwa General Hardware abasangibwa Matugga ku Mabanda Semuto Road ekifo wokawo jjo kujja ebyokuzimbisa ebiriri ginolo nakugambya amabaati malungi ate mu bika byonna alina amataala security kakwata omubbi toddayo kumulaba ettaala nga liriko ne kamera ettaala obutaala nga liriko ne kamera mpulira omubbi oluyitawo bwati bamukutte ali mukwatirawo liriko kamera n'empingu bannange kakati genda obengo okimanyi nti kuliko empingu kamera yo kisoboka naye ate empingu tekisoboka atugendeko mu ndobeso. Hello? Nze mukunja wa BTFM mu ndobeso wangambye nkukubireko. Nyesebo gye baletoso. Kale. Kati onadde njagala kumanya oba mujja wange ali lubuto. Kati gwe musawo agenda omuzaalisa. Nedda sebo njagala kumanya bali lubuto kuba wembuuza Madi ngamba mutali lubuto. Madi yani? Madi ye bba wange. Kakati bw'omanya nti ali lubuto okole ki? Nze njagala kumanya nti oba ali lubuto. Kale beerako ku simu tovaako. Italo. Hello? Uli utya?
Ndi ngamba. Nze Madi. Nandi ngibadde kyobulago eddoboozi nga siri eryo. Wanje? Eddoboozi nga siri eryo. COVID yankwatira eno ku safari. Olabye. Kale nange munaye ndabye kyoli muli muti eyo. Nange ndi eno sesema okufaako obufi. Sesema. Noba lubuto kyo banyenda zaala papa. Oba Museveni naye bannange nsesema okufaako obufi. Olubuto olusesema? Sesema nnyo mpiseewo bannange nsesema ekisusse. Kati ogenda tandika okusoundingamu ng'akaaba. Bannange nze mbadde sibimanyi ebyo. Nsesema nnyo. Olaba tugenda ne maama mukyalo. Maama n'antwalayo ku musawo. Omusawo n'angamba mujja wange yandoga. Bayagala nseseme paka wensesema omwana oba muddukane balanga ensesema nzirukana. Kiri bulungi n'akamu Madi wangamba omukazi muwekyawa naye tomanyi kyandiko. Omusawo yagambye nti omujja wakulokukuli ki? Omujja wange yabikola yagala nsesema omwana oba muddukane. Sijja muddukana. Sijja musesema kamala okuwona naye mbukoleko. Madi wanimba. Ate nakulimba ki? Ukana. Yatali mukubonyabonyaze. Naye nga bulijjo abakazi we bafuna embuto basesema. Bannange kino kyayitawo gwe tokimanyi. Sina nabadde ngenze batuwa eddagala likukakana sesema olwakebedde ne batugamba we batyo. Nti mukazi we yabikola. Ayagala nzaale mwana naye asaaga nga muzaala. Tamala muzaala mukoleko. Kati nze simanyi kyabakolera bannange. Banaye. Ngenda kufa. Banaye. Ojja kutereera. Ngenda kufa banaye. Ngenda kufa. Kinta buli ky'omuziki ekisinga ku beat fama bambi kibi nnyo naye tokikolanga omwana wa munno kubanga ensi eno terina koona. Olowooza nti yeetoolo ejja kutoolwa era oteekwa okukomawo woobadde. Ebintu byonna tuddayo ku mpisa tweyisa tutya. Nze ndabanga ono atidde obuti okuzaala. Atidde kuzaala tewali kiri. Agambye bwe yatambula kuba amugamba kusesema nakiri ekirala. Agambye ki? Emisinde ate kati wano waliwo okudduka. Nanti agambye enzikulu naye ate mukulu. Enzikulu ate abadde wa nakatwa. Ekipindipindi. Enzikulu atera kujjera ngo. Ate olaba mukunja omukazi bw'aba yenna ali lubuto. Buli omu olubuto lujja n'ebibye naye ekisooka kya byonna okuzza emmeme ekyo kya bulijjo. Naye ate okudda emabega. Ekyo sikiwulirango. Mugamba muti abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ndowooza omugiwulidde. Bulungi nnyo. Kakati okuteesa kwammwe kwe tulindiridde. Teesa tuwulire. Mukunja nakasona motizi wa bashimisa kigatwa BTFM ku mulamwa gw'endobeso nno. Mukunja bannange atakutya kwentya kubanga naye ekyamazima ekirungi omukyala yakitegedde nti oli munna ali lubuto kati abadde alina byagala oyisaawo munaye mukunja okimukoledde abiyise gwe ati tunagamba ne bambi omukyala oli bambi ayinza oba agenda zaala paapa nsesema gyasesemu eyo.
Amoti mukunja nina kasimo mwasuze mutya. Katono omukyala abuuza munne ayagala amanyi nti oba ali lubuto waba ali lubuto akola atya. Bannange mumulowooza ensi muli gikungula. Okudda ku mwana wa muno mubonyaabonya lwaki tobonyaabonya bbaawo fa ku bbaawo fa ku byakuleeta mwebale tuweereza nze amasweke mutongo kikatonda amaanyi mwebale nnyo nange bagambeko abasimusimu bazintya bamukwano ono omukyala eyakubye nga yagakomayo mujja we nti ali lubuto alina akantu ke yakola mukyala munne mujja we nga baga just kakasa oba ddala kitulubuto oba akantu ke yakola tekakosa eyo omukyala nze simwagadde ono nomumenajeera lwaki abaana anonooza mujja we bakazi bwe batyo banonooze n'ebitabakwatako amujja waba amukwatako naye lwakuba muno abasimusimu asuuza mutya mukunja nakacwa n'amooti naye abakazi tuzuukukako ddi ekikoloza mukazi munno kyekyaki lwaki tologa omusajja we obutasiba zipu buli kaseera babeera benjira logo oyo omutuuze wansi mutuuze we wansi eri gwe baloga eri ku owino downtown